A breaking news abana oba bayite bawagizi ba Eddy Kenzo olunaku olwaleero abasinga abawuddeyo batandise okukuba emmeeza nga bagamba nti no Phiona Nyamutooro she is not the ideal woman Eddy Kenzo would marry era nga agamba nti no abasinga bavuddeyo ne bagamba nti no talina empisa z'Obuganda nga kwogase Nalongo Kitone alina byabyogeddeko mu maaso ogenda kubanga obyerabirako ne ambassador wa Uganda e Canada Kibokozi bamukubye nga bamulinnyisa ennyonyi mu maaso omukuletedde akatambi nga bwe n'enkola yaffe mutima omulungi aka video madde nsaba kampele kale like yabe nkasotambula kachokera bonna bandikadde kumanya kweno information naddala abaana ba team Eddy Kenzo making sure in video jimpera ka light wamu n'abaana ba National Unity Platform abe wali abasinzira wali e Canada mwangami wanda boy tugenda mukolerako huyo tyakomyewo era kituufu nzikiriza abamukomeza onako lero waliyo video yagenze maso no kubanga saturating ngelaga nti no Phiona Nyamutooro yagenze maso na serving abasajja na si basajja sajja wabula yavuddeyo na serving bawe Edilisa Amosuza wamu ne mukowe Edani alien skin oba mwite alien skin ngaba abe UK batenda okumuyita n'abasavinga Joyce nga ayimirire which is not kitali kirungi eri culture y'Obuganda nga bagamba nti no ebera disrespect to a what to a man yo Phiona Nyamutooro yavuddeyo n'agamba nti no nze kasita bwange namwadde Joyce namunywa era nga musanyufu abasinga njagala kumanya mu comment section mulowooza Phiona Nyamutooro kyakoze kilaga respect oba just nga bwe tuli mu Gen Z generation ebintu tetulina okubifaako ennyo sokolirize Nalongo Kitone tweyongereyo n'ebirala ate akajuisi takaleetera mugenyi nga Kenzo ayinawo n'abagenyi be ba alien skin ne tiimu ye yonna okusookera ddala kino ekifaananyi gwakirabyeko ku internet nalabyeko akavidiyo akavidiyo akakutotyako nga Senga omanyi omulembe gwaffe gukyuse nnyo twagadde nnyo ebintu bino bye tusomye obukulu okusinga ebyaliwo nga situnakola ki tetunnabaawo minisita okuwa bawa akacyayi nga bwe yakalesi akajuisi kyabadde kirungi naye omulabi buli muntu akiraba mu ngeri ndala nze nnyina bwe neeyiseeka n'omwami wange nga tewali bagenyi naye ebiseera ebisinga omukyala yenna bw'abeera ng'alina abantu basaavinga nga waliwo omwami kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga akakkanyeeko okusiiga ekifaananyi nti bano abazze nti mwe mundabanga minisita naye omwami wange wa minisita ewe tebukola ki kuba omukyala yenna abawa bbeeyi ku muntu atabannaba kumulaba bwereerebu naye omuntu yenna kasita amala okukwambula n'akuteekaawo ne bw'obeera gwe pulezidenti w'eggwanga lino oba tolina kitiibwa ku ye oba okirina kuba n'abakulaba obuki wabweru oyambadde engoye zo kati kyalabiseemu si bulungi kuba naafe abataba abiraba kubanga ekitiibwa ky'omusajja mu maka ge ye mukyala w'okukakkana wali abantu abalala n'amulaga nti kyandiwoomye nnyo singa akajuisi ako baakaleese omukyala oyo nakkakkana singa nammwe mukubye mawulire malungi kubanga eno BBS ya Buganda yatugisuubira nali njagala nakujja kubategeeza nti muteekawo program ziyamba omwana omuwala yandikuza atya emmere yandigisaaniisa atya yandifukamidde atya nga awa omwami w'ekintu kyonna yanditwitinza atya gwe bayita omwami lwa nsonga nti ne bw'osoma n'ofuuka pulofeesa lazima olina okufumbira kyokka tekirina bwe kirabikira mu sirabaasi za kusoma yadde ewantu wonna baakyerabira nga tekyekisinga obuki obukulu looya awasa omulamuzi awasa naye tebaamutendeka nti wandikutete omuntu gwokola ki gw'oli naye kale tekyanyumidde nganza omulabi naye tusuubira kijja kukyusibwamu alina ekifaananyi ekirala kubanga alina empisa ng'omuntu naye ng'ekikolwa ekyo kyamuwabyeko lwa nsonga atera okukikola nga bali bokka nandi na Eddy okitegeera manyi olwo ebintu ebikwanguyiza ng'olina balo alina ekyoyagala n'omugamba naye naawe jangu eno mwana gwe kiyinza okusimatuka n'okimuyita nga waliwo abantu abaki abalala kati kyalabiseemu obuyo n'ensonga tewabaddewo abagenyi abatali ba mu nnyumba omwo ekyandibadde kyamaanyi nnyo singa minisita yakkakkanye n'akagunda kayadde akutte mu ngalo n'ateekamu kajuisi n'alaga ne bano nti mbadde sobola bafukaamirira naye olw'okuba muli bamuyitaani lavuniga ye yakyeyogerera gwe yafumbirwa kati bano ate obulayi babujja kukinga naawe lavuniga gw'oyita naye kitegeeza same page olina obatutinga nga abagenyi olw'ensonga nti balina ebbaawo lavuniga nga nabo balasita Senga oba si kalica ye alina okugiyiga kuba yafumbira omusajja wano mu Buganda kitutambula nakyo ffena tuli Baganda gomanye eggwanga lyange ndi mukazi mulundi naye ndi munnayuganda ofukamira wansi kubanga bulombolombo bwa Uganda wano wenzaliddwa era wenkulidde kasokkiriza okwogera olulimi Oluganda kikakatako okugoberera ebikolwa byalo lwa nsonga waluyiga ate ayagala kubikola n'olulimi luleke teri ayinza kumunenya ng'ayogera lukyoli
ogamba bambi tamanyi byaffe byawa ne kasita oyogera Oluganda olina okugoberera amateeka g'olulimi oluki ekitiibwa kye kisigaddewa bw'afukamira temumwambuddeeko kitiibwa kye mukwano mu maka tekiriimu oli omwami Eddy Master ono vice we era obwa minisita mu maka awo tebuliiwo amujjukira Bobi Wine bwe baamukwata ku airport nga akomyewo wano mu Uganda we wali nga lwe baategeka 1 million maachi ne ambassador wa Uganda mu Canada naye hece bamukoze Jake zamuliriddewo oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayagala okuchallenginga aba opposition wali eri Canada nga yegezaako okulaga nti no bye mukola tebiina amakulu. Olunaku olwaleero bamazidde kubanga bamuttika ku nnyonyi kigambibwa kubanga kuti Jake abasirikale be Canada ne bagamba kino nedda fenga be Canada tetugenda kukkiriza bino ebyekisiru Uganda byekola mu nsi yaayo fe abe Canada. We are a free country. Every political party or every person has a right to demonstrate kategori lwaki wagenda n'obalumba era nga wenjogera sawa zineno embassy ya Uganda e Canada tekyaliyo sokolabe omukulu bino nga bimunyiziza individuals that defines their success or failure in institutions. In this particular case, we should not be judged a Cheng by what you saw in the social media of her being on the streets, confronting the NOP. She should not be judged by that. She should be judged by what might have happened the whole time she was there as You know, Honorable, this is happening at the time when we know that our senior officials here in government are having travel sanctions to some European countries, to the US, and just because of human rights record. Their record, but also in Uganda's human rights record. And when she also confronts people who are peacefully demonstrating or protesting, it really shows that this could... I don't think you should... You're the first person I hear saying that people are noob. Do you know these people in noob? Are they peaceful demonstrators? These are hooligans. They're known to be hooligans not only in Uganda, they're known to be hooligans even in Europe. I've never heard of any noob demonstrations that is peaceful. You know, I'm surprised by noob. Are you talking about the noob I know or the other noob? You know, by the fact that these people are protesting, never touched even, she confronted them, they're very abusive, they're very confrontational, they're disrespectful, those people, wherever they are. They should, in no way should they be given credit that they are peaceful demonstration. No, I don't support that. And Cheng was responding to their utterance. And also, I don't think that the utterance was even palatable. The utterance were vulgar. So when she comes back here, but also the ones as we wind up, the one also